enda okuyita mu nnaku zino enkulu oba festive season okutuuka nga tutandise omwaka 2021 tuline Hajati Nagujja mu studio ya Lambika Ensuga zito. Kakati Hajati tukimanyi nti abasinga obungi mu season eno tubaako abantu baffe betulabirira abazadde mama taata abasenga abajjajja n'abalala emikwano betwamanyiza okuba nti okwatayo koko okutte n'omuwa naye mu mbeera eno nga naawe okyayiiya bw'oyitamu abantu bano bakwata otya obayamba otya ojjako ssimu n'obula kubanga eri abakola ebyo n'agamba nti era kati nga baziggyeko dda bamunenya tebamufuna agamba ssimu yabuze oba yakole naye enkola entuufu yandibadde etya? Nze mbadde nsaba omuntu yandiggyeko ssimu kubanga abantu bali mu struggle era nsooka otutumira buli muntu ali yali mu struggle. Struggle etuuba naye abantu baabo bali otibekitabangako kubanga ebiseera biri ebirala byonna obadde oweerezanga essenti kati no struggle gye tulimu balina oguma bw'obanga obadde oweereza emitwalo 2 obanga bamanyi baweereza emitwalo 2 biki salako baweereza 10,000 ate laba batozirina bakubire obanyonyole obaga nti bannaye leero kiganyi agakawunga muganaabi naye nti tojjaako ssimu nti olw'okuba sente zaaganyi biki struggle gye tulimu buli omu agimanyi agirimu naye tojjaako ssimu kyekisinga obukulu ate bw'ojjako essimu kuba ojjako essimu ate abantu obeeraliikirira ne bagamba mwana waffe ate yabadde kibiki bwe bityo. Naye okimanyi nti eri abantu abamanyi nti obeera n'abantu bo naye bo nga tebamanyi nti Hajati oyinza okulwamu 10. Kituufu. Kati abo bagamba otya nti mutuufu siina tebagamba etoganye buganyi bbawa nkyala nakateno struggle gy'olaba gye tuli buli omu agimanyi bajja kukkiriza ekiriwo Hajati Nagujja agambye talinaamu wasalaamu bagume bamaleko sizoni eno nga bweriko bamaleko omwaka naye ate era bw'ofuna tetugamba nti atolinde mwaka gugweko bw'ofuna obatwalire obagambe nti banaye kati kino tukole kino bwekiti eyesinyinyabo basobole okukiyitamu. Kakati waliwo embeera gye tubeeramu because season eno eba ya gandaalo era abantu abasinga baba tebakola babeera waka batandika dda actual weekend. Kakati mu bantu oba mu bubaami naddala benja okwesibako abalina family ezisukka mu emu esizoni eno bandigikutte batya? Zingamba abaami abalina family ezisukka mu emu bandyenkanyiza okwenkanyankanya batya? Beesalemu wakati? Tebeesalamu wakati. Emmanga bw'ateekayo enkota y'ettooke n'engulu atwala enkota y'ettooke ne mashariki ne magharibi bw'atyo bwenkanyenkanye naye tekitegeeza ate nti manga twalayo engulu totwalayo bwe bityo tekiwa bantu ssanyu era oba tolina era mukyala wa bakimanyi bakyala baba bakimanyi nti leero naye Hajji akoze bw'ati talinaamu. Nze naga nja kwekubira nnyo ku busiraamu kuba nze tuli saidi ya busiraamu sijja kugamba nti oba maama naye nja kuga nti oba tata Ssemakulu akoze bw'ati awo ntegedde takola ki talinaamu. Toyinza kulowooza nti nze eno enkoko tetuuse egenze eri? Tobirowooza kuba oba okitegedde nti ne bwe tutaba lunaku lukulu okitegeera ne bwe tuba lunaku lukulu atuleetera naye kati kataleese alabika talinaamu ngali nawe osumululeyo ku luwuzi ng'oteekawo. Abakyali kye batayagalira ku ddala bajja kukyagala lwampaka kuba tuli mu struggle kyenasa so okugamba mukyala kati tuli mu struggle obulingira biki obimanyi nze manyi tuli mu corona yaleese ebizibu byonna corona abireese ne struggle nze bwekimanyi nti embeera eyajjawo ey'obulwadde yereese ebizibu naddala ebyenfuna yembeera bannaye corona yakoze ekizibu corona yajjako tetumanyi wagenda kuggwa omungu yaleese ekintu kye bannange era atatya mungu nze gwentya kubanga kino ekintu ekitamanyi nti olina ssente ekitamanyi nti ono mugagga ekitamanyi nti ki wabula ye mungu yakireese n'akiteekawo bantu bamutegeere
era omuntu atanategeera Mungu simanyi kyaliko. Abasinga bamutegedde kubanga embeera ya corona bannange yamenyemenye buli kintu. So balina okwekuuma ennyo, banaabe mu ngalo nnyo, masiki zibeereko, tezivaako ku mumwa, tebagenda mu nkuŋŋaana, tebakyaza nnyo bantu waka, otherwise buno obulwadde bwo bwazze. Okay, kakati hajja tibadde okyangamba ebinogera mu struggle. Badde okyangamba nti enkota weegende eno n'enkota egende eri. Enkoko weegende eno n'enkoko egende eri. Kakati ate ye omuntu naye aba akimanyi. Kati ekiyungu kya hajjati. Ekiyungu kya mama Amina. Kwegamba bw'atyo bwabitambulamu. Takyusa n'obusiraamu tebukkiriza kukyusa. Oba oli wa hajjati obeera wa hajjati. Oba oli Mmange era abaana bajja kunoonyeza Mmange, oba oli Ngulu, oba oli Mashariki, bonna abaana baba bamanyi gy'oli. Bonna bamanyi engeri gy'otambuzaamu ebintu. Bamanyi engeri gy'otambuzaamu ebintu byo. Okay. Kakati oyogedde ku okubalansinga okwo. Mu busiraamu zikiyinza okwanguwa ennyo. Naye eno gye tutambulira ffe ewaffe. Olumu tekiyinza okukalubamukko. Anti eno gye mutambulira ewammwe okuggyako nti babeera ne side dishes, naye nze nga bwe mmanyi eddiini yammwe nti ebeera na mukyalo omu. Si bwe kiri? Bwe kiri naye si bwe tukitambuza. Ye reality. Kyakyuka. Tekyakyuka naye yembeera gye tutambuliramu. Yembeera gye mutambuliramu. Naye era okozesa ekyo ekitolo ky'olina n'ogattaganya n'owakaaba eno n'owako n'abeera. Bakiba kiganya n'obanyonyola nti kyagaanye. Kubanga nga bwe nakugambye nti olunaku olukulu n'olw'abiri-mu-ttaano oba olw'olusooka si lwe lunaku olukulu lwokka. Nga bwe nagambye nti buli olunaku olukya luba lunaku lukulu ku sayidiyo mu bulamu bwo, buna lunaku lukulu era olusebuleetinga mu bulamu bwo. Kati nze era kyembadde nkubiriza abantu kati ng'Abasiraamu nti enkya Friday, enkya 25 nze mbadde nkubiriza abantu Abasiraamu nti bakeere mu ddalasa, leero kuno bakeere saa 2 ejjuma ebasanga eyo nga bali mu ddalasa. Naye bano abalala simanyi mwe mukeera mu ssinzizo oba nti babikyusakyusaamu olwa corona. Kakati hajjati festive season tujogeddeko era egenda kuggwako, tujja kuggwako tusaba. Njagala okuba ettooki ku bafumbo naddala kuba twogera ku maka. Olowooza omwaka guno 2021 bandyetegese batya nga okulaba nti biki bye bandikoze mu season eno okulaba nti guli bagutambuza bulungi? Kye nandirabye nti baalitaddewo enkolagana omwami n'omukyala ne bateekawo enkolagana. Enkolagana eyo kisinga ojjetta kubanga gye tukakasa nti bwe mukkiriziganya okubeera nti omwami Haji ne Hajjati we muba n'enkolagana eyo esookawo. Kakati lwaki evaawo ate ekikuleeta okugamba nti mube n'enkolagana eyo? Kyekiri kye twogeddeko butenkanya. Butenkanya bwe butte enkolagana. N'olaba nti ate ffe eno Haji tatufuddeeko. Nja kuyogera nnyo nga njogera ku bya Haji kuba ffe tuli Basiraamu. Nga bwe nakugambye sigadde oba Haji weeka oba bikye naye njogera kuba taata Jawuhala, kuba tataamuza, kuba ani nti ate ffe tataamuza ffe nga tatufaako, ate Manga ng'afaayo nnyo ate eri. N'olaba nga Haji takuliiko, n'olaba Haji takuliiko. Omanya otya nti alikooli? Era otegeera olowooza bulowooza psychology n'olowooza n'oga nti Haji ffe nga tatufuddeeko ate eri abafaako nnyo tugenda kola. Era oba otegeera n'ogamba osuula enkesi. N'otegeera ebiri olaba oli muntu ogwo obwereere. Kati ogambye nti obutali bwenkanya bujjawo olumu enkolagana eyo. Kakati tugizaawo tutya? Naye ate ku luno enkolagana okulwanagana kuzze nnyo mu maka simanyi lwaki olw'embeera eno nti abantu babedde nnyo awaka bonna ne beetunulako omwami n'omukyala abatamanyidde kwetunulako bonna ne beetunulako awaka. Omwami yagendanga n'akola, omukyala n'asigala awaka. Omwami adda saa 12 ng'omukyala yeetegese biki naye kati omukyala omwami adda abeerawo n'omukyala n'abeerawo. Kwegamba omukyala bw'asaba omwami nnyo ebintu niyeeta mu mwami, Haji tetulina munyo, Haji tetulina sabbuuni, Haji enva zaaweddewo, Haji emmere tewali. Ne Haji ne yeeta munaga ye kiki kyo
kwegamba ate nga nenfuna nayo ki ntono okiwulidde naye tatamuza yeetama nagani yono yinga mbeeridde kiyendagewa omuntu anoonya nawo okulaga nga takola ki nga talabawo noga yingenda kukola ntya ebityo obutabanguko kyebuvudde bujja ennyo mu maka kakati tukoze tutya enkolagana tugizimba tutya kisinza okulaba nti buli omwaka tugutambuza oguddako tugutambula bulungi nga famire balina okutula ne bakkaanya ne mumwami we namuga naye omwaka guli ompisizza bubi mbadde nsaba omwaka guno ogutandika ompise bwoti ne bwoti olwobimugamba ddi ebyo ng'omutuuzizza bw'abakkiriza n'akubuuliriza n'akubuuliriza omuwandikira akapapula nobimugamba nedda omutuuza bw'abakkiriza okuwuliriza n'akubuuliriza bw'aba agaanyi era nde good n'omuvaako olwo ne mutambuza mutya ng'agaanyi n'omubeerawo nga temukwataganye bw'aba agaanyi ate obona okolakyo kati ate jjukira ebintu ebyo obulala omukkirizisa ate bw'aba agaanyi omuntu gw'otazaalibwa naye bw'aba agaanyi aba agaanyi so kati oguma ne mubeerawo awaka n'obeera mu siswagozo tomanya luba olwo muna era tebagibeeramu naye tomanya luba olwo swaga etuwuuba ojja gitegeera mukyala nakati ojja gitegeera ffe ng'abakyala ate ffenna naye wonna sina bakyala bokka n'abaana abavubuka ffenna swaga etuwuuba bali kumpi kuŋŋamba ntumbiza sawundi kakati tutekewo enkolagana twogereganye njagala tulabe tuyingizaamu tutya abaana baffe okukola kutya tuyingiza tutya abaana baffe kubanga nabo tugenda mu mwaka ogujja okulaba nti batambula bulungi tubatambuza bulungi tubateekateeka tutya nga tumaze kisinziira nti kati olaba abaana baffe kisinziira kuva waggulu w'abazadde baabwe mama ne taata be balina okubatuuza kale bwe balaba enkolagana weeri balina okubatuuza ne baga nti baana mwe tukole bweti ne bweti tukole bweti ne bweti abaana baba abakulumuko nze mbadde nandisabye nti agendeko ne daddi we ku mulimu gy'akolera alabe daddi we gy'akolera amanye kiki kyakola n'omwana ayige kubanga jjukira abaana baffe obuzibu balina nti tubajja waka ne tubatwala ku ssomero n'ava ku ssomero n'omuzza awaka mu kikomera naate tamanyi mbeera y'abantu bwe beeyisa tamanyi abantu babakola batya naye kati nze kyenandisabye abaana nga balimu eno sizoni tetumanyi banadirayo ku ssomero nti oba mami oba haaji yatuteko omwana we gy'akolera n'alabayo n'alaba abantu baweyisa bwe bati n'amanya sente bazinoonya bwe ziti ate ne muvaayo nga temufunye n'omwana kimwe dati ne bamusaba sente olunaku lulamba tutudde tetufunye sente oba lunaku lulamba tutudde mami tetufunye sente kati n'omwana n'akitwala najja nanyumizaako banne abato basemakulu abasigadde awaka n'abaga nti semmano nti tubadde ku mulimu tetufunye wadde 10 banze budda ndaba tutudde awo ne mami oba ne daddi nga takozeeyo kati se abaana abo ne bagendera awo mu mbeera y'okumanya nti mu nsi teri nyangu si kugiyita mu buyisi bwoti ku muswete ng'olusi balowooza TV twogera ku nsonga z'amaka ekisinga obukulu nti tuyita tutya mu sizoni eno emalako omwaka n'etandika omwaka ogujja era nze nebaza Haji Dawuda Kikaawa sokuulindemu katono Hajati njagala tumbulemu katono nnyo tugenda ku Hajati agende mu maaso. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good time. Tosobwa kubukedde TV Nchali mpaka kaziko banganga kagala mkazi wange sikamanyi sikalabanga naye kagambe nzize kurabura nakakaziko obwe nakakwatira kakazika kumusajja wange mwami kyali mbanja katta kayite nkarage kayite tosubwa OMG buli lwakuna anti omugenyi akonkonyo omulidde ngenza okumugulira nga mukwano gwange mukyala wakaterega kaba amaziga mayitirivu ebizibu byagudde dda naye engeri gye tuli nti lulitwa naye mugamba nti mulundi gwe tugenda kulayiko kuba tusima musinga. And you better promise me that your